ate jukira abakumanyi nze ekyo ekintu nali nkikozeeko nze omukwano gwange yandaga bbaawe ne mwagala ye yakola ensobi n'aŋŋamba nkwagala ne mugamba nkwagala gayi yatya yeewuunya n'aŋŋamba anyway kati naye nga mwenzi kwa kodi nali onyiridde mukyala afuna omusajja afuna omusajja alina sente okunyirira olina kubanga olina musajja alina se anti nange nakibuuza gawuzi ne bagamba you guys tweteekamu kuguno omuleme mukwano tukola gwa kwenyiririra ekitegeera era gwoba oli kweyo levu enyiririra basajja simanyi ampe okyali wansi because these days omuntu okubeera nga alabika bulungi these days naffe twayiga to look for our own money so taking care of ourselves so abasajja naye tekiraga nti mudibe bakyala okwo kubayita omudibo nedda si mudibo just ensi yakyuka okimanyi nti nno ennaku zino abakazi bawasa ekyo kimanyi n'abeera n'omusajja naye nga yamuteekamu ekigwe byakyuka ate nabo balyokke nakyo abasajja babuuza abo bajjuni oba tebafunsi bafuse bannaye tubaaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange mwana bwala washa nava namatu banange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga nebaza abantu abatulabira mu bitundu ebyenjawulo abatulabira Uganda bannange neerabidde abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne mwebale kusiiba bahaji mwebale kutulabirira mutulabiridde naye tubasazeeko mugambo Life Experience nagamba tubeera n'ebibozibozi tubeera ne life stories tubeera ne trending news kwegamba tubeera n'ebintu bingi tubeera na package namba ate olunaku olwayo tuli gawo singa bwe mutulaba tuzze kugeya basajja Melissa abuuza ku bantu balamusizaako mwenna abalaba Life Experience thank you so much guys. Okay. Don't forget to subscribe and to hit on the notification bell. Winnie okwata akazindalo mwasibe mutya abatulaba ku Life Experience. This is Ashton Winnie Bagonza and I'm so happy okubeera wano okubeera one of the guests today and kansubire nti tugenda okwogerako biyamba someone out there. Oluzungu ng'olina lungi obadde toli mu Uganda muka omwana yogedde oluzungu kino kye bagamba muka omwana muka basoma ebitabo by'abantu ffe twaganda twakuwanga miti ku kyalo nze n'obwongo bw'ebitabo tetukwata muli muti omwali ati fenna golo sente fenna golo wasoma ebitabo oba tewasoma bala bando naye mukimanyi you guys these days abantu abatasoma balina mu kasente kubanga balina amagezi amazaali lwaki abasoma tebalina anti Katonda tagaba byonna akuwa amagezi g'ebitabo amazaali n'agakumma nze n'omwana gwe mmanyi yalinga akopa like she was so dense like right now omwana ali bwerayina nange nina gwe banyumiza yali musiru mu klasi yaffe nga musiru bane oli omwana yali musiru ali London baali bazibu baggaga kati bazibu musiru wow kiringa abaana abaali abalala okusomero nga tumanyi nti balifumbirwa essaawa eno bebafumba naye abeekozanga biki bali baadira musirise okitegedde be badibidde ku lujja so ebintu bikyuka buli muntu aba ne destiny ye buli muntu aba ne destiny ekituufu you guys leero tulina omulamwa gwaffe abaana ab'obuwala kyekisinga ennyo okututabula kuba sometimes ngenda okulaba abaana ab'obuwala bejjayo ebisongovu wakola bwoti ne bejjayo ebyama nina akantu keneebuuza akali wakati awo kyekisinga otutabula ate nno kankubula laba ekintu ekikyasinza otutabula abawala ntegeera obwongo kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu ebiseera ebisinga wetubeera ab'emikwano Asha nga tosobola kutegeera nti omuntu asobya oba tolina magezi kituufu nga tosobola kutegeera nti ono omuntu annyambako kino oba tolina magezi kozi tugamba nnyo abasajja be batwawula nedda bwongo bunafu Asha
waliyo omuntu gw'obeera naye mu haso no nga kyaliwo ebyaddala naye lwaba akozeyo ka mistake akati nawe aba akuliiridde musajja mutuuze omubuuze lwaki kyabaddewo nga tonna reacting naye abawala ekyo tukyerabira andiridde omusajja simanyi first sit her down omubuuze lwaki kibaddewo she will explain ate n'ekirala sikugambye oli ebba wa munno kuba naawe obwongo oba tolina okitegedde naye ngezaako kubuulira bitwawula bwongo abasinga tulina obwongo bunafu abaana ab'obuwala kyekyo ekintu ekisooka. What do you think? Abaana ab'obuwala ekitegeeza like abali acting bandira atya bange ne baawukana jjukira ono omusajja abazzeemu tugeze tuli ba mikwano nga bwe tuli wano atusanze tuvudde wala tukasolinze abatabudde abalesa abaawudde ate tabaagadde mutegedde bukulu omusajja oyo kyaliwo n'ovudde naye wala so actually mukyayiriba nsi oshegere omusajja najja jjukira abasajja bano tebatwagala by the men don't love us wabula akwagala ali naawe awo obudde obwo bwakuva mu maaso aba takyaliwo kati omusajja bw'ajjanga mu bulamu bwo n'akukwana n'amala nadda ku mukwano gwo okola kino oyo omusajja nga tonnayawukana nakyaliwo okola kino oyo osooka ggoba ono abatabudde. Sit your friend down omubuuze kyazze kitya agenda akugamba bbaawo yankwaye olumu omuwala ajja kugamba munnange nabadde mu bbaala n'entamira kino ne kibaawo nsonyiwa olumizaako mbu yatamira n'alya bba wa munno. Yes bibaawo omwenge guno gutufugira ddala kitegeeza omusajja oyo aba musiru ate naawe omuwala oba musiru kubanga wootegeranga nti mugenze mu bbaala n'osangayo bba w'omuntu nywako eccupa bbiri otegere nti omwenge gunfuga bubi gujja kunkozesa ensobi kanga nnyweddemu gukozesa ensobi n'okera ku makya ne wejjusa ng'okoze shit takyadda mabega kuba waaba akuyingidde munda aba tekigenda siimuka aba yakuzinye wangi maama ekigwe kati obwongo obunafu bwe butuleetera okwawukana ennyo okusinga n'emikwano gyaffe n'okugattamu ekyabasajja sajja batutabulira ddala ffe boolaba bakatabula jjo wini ku nsonga eyo well konze I'm sorry sasa kwogera Luganda throughout it's okay. Yeah well for me kino kyenyiza okwogera about that. In the first place, we are with friends. The tweet about our friends or best friends ngabawala. I think that they are secretly in love. Okay, they are secretly in a competition. Nafe. Tulina abantu nga generally mu mutima bali competitors naffe. Tulina abantu nga bavuganya naffe. You understand? Obeera ne mukwano gwo ayagala kubeera better than you. Okitegeera. These are the people that obeera naye, obeera ng'oli bulungi, they are there. When you're bad, tebajja kulaga nti no bali kufilinga good agenda abeerawo pretending abeere nga kuhatinga secretly kati ekigenda okuvaawo agenda kuba akola bukubirire okubeera nga akuleeta wansi and ebiseera ebisinga benina emikwano gy'abawala ojja beera n'omuntu ayagala abeere ku level yemu naawe oyina iPhone 17 ayagala abeerenga ggwe you're living this kind of a life ayagala naawe abeere same level with you and abeera tamanyi nti no tulina different chapters buli omu katonda yamukolera olugere bwe and I've realized that these days abakyala mugenda nnyo mu kuloga bannammwe. But yes, who is a best friend? I think a best friend is someone who is there for you mu bulungi ne mu bubi nga this person can feel your pain tagenda kujajinga tagenda kukola ki kati okwata ote iPhone 17 nga kyaliwo tagirina mukwano before we think about competition bajimpa and another thing girls forget that the life you see another person is living ayinza okubeerako cost. There is a price on that life. Tajja kujja omuntu akugambe nti no eno iPhone 17 this apartment of 2M nagigenzemu bwenti oba mpitamu webiti na webiti okola ki okusupportinga this kind of a life kati gogenda beera eyo obeere ng'oyagala exactly oli kyalimu nga tomanyi bambi mukazi wattu oyinza n'okuba oli awo maybe omulimu gwe tukusaa kuwa sente because in Uganda we all know that when you work so hard si kyekikuleetera ofuna sente abaana bali eri bakola dirty games bakola ebintu ebitiisa just to get that like okufuna that good life nosanga omuntu tugeze maybe ali malaya oba bayonsa misota oba they do
yes Yeah. ne bafuna ezo sente ne baliving at that expensive life kati gwe munnaye nachwejwe ogenda kubalowooza nti nawe osobola living obwo obulamu kati when you fail because you don't even know how it comes like ogenda kuwalana munno yes ati tuba twatuuka tobera ba best friends nga simanyi byokola anti mukwano abantu bakweka ebintu kitegeeza tuba tetuli abantu bakweka ebintu though personally nze nga nze Ashton the senior best friend. Wow, I've never had a best friend. Nina mikwano jange. Never maze naye like many years. Tuli fena but she's not my best, but she's my good friend. Kirimu enjawulo nti okubeera best friend ne good friend kyanje. Okay. Yes, she's my good friend. I've never had a best friend mu bulamu bwange bonna but I have acquaintances. Bana abantu waliwo abantu nga nze ndi mukwano gwabwe naye nga they are not my friends. Whereby omuntu omubuzaako hi, how are you? Yes. Then there are also these kind of people nga rakubidde kyavugidde wa tugenda wa then wabeerawo oli simanya mubeera mu lugambo kati zaabo sibabala. Yes, njagala nnyo personal space yange z'abawala bangi honestly. Yeah, because when I try to have a friend or friends be bano abantu nga bagala kwetika mu competition with you bakurana indirectly nga gobeera tomanyi mufunze ekyawudde nnyo abawala ku competition. Okay, waliwo ensonga endala. Yes, ensonga endala nyingi but I think ensonga ezili top ngono we yagambye imbu apola tebalowooza. That is one reason. And so me I come out and say that ekitabudde abawala ensangi zineeno competition obutayagaliza n'okubeera n'ennugu towards your friends. Ate no n'ekirala kyetubuusa amaaso sometimes ekisinza okwawula abawala tuyina ekizibu mu nsi ate nno kiri generally omumwa guno gututabudde ku nsi ya Katonda ekintu kino nze bebekulu tulowuliriza akayimba ka bebekulu ke bayita kamwako omumwa nze asha ekisooka nze ndasaava kugeya nze nga nze mere ya mwoyo mukwabo era ojja tuyitako ne tuba tetukubeezaako ojjagamba ayambadde kiboyfriend gino ekirungi ffe abawala omumwa gwatufukira omumwa era gututabudde nnyo tutya asha nsobola okujja ne nkugamba engatto zo nnungi bambi oba kale ne tugeya ono ngaali wali ayambadde bulungi bambi naye abadde abulamu kati nga tuli mu lwali tusaaga igwe bw'obizeewo oli n'oyogera birala onfunye naye nga nayogedde mbulungi si mbubi gwe n'okitwala bulala jjukira buli wootambuza ekigambo tosobola kuzzayo the exact words that I say ne attitude yange tosobola gitwala kuba nsobola okwogera nga ndi mu kusaaga tuli mu lwali gwe woobituusa eri ono agenda biwulira tagenda kuddamu kwogera nange naye agenda kungeya. I'm this kind of a person. Omuntu wajja nangamba nti naava yogeddewe bati ABC ndi muntu atawuliriza bigambo n'ekirala obwongo bukujjire weebuuze maama ono weyadde ayogera gwe wabadde osirise kati wa obwongo bwe nakugambye we bujjira amagezi amatono we gajjira waliyo omuntu muffe abawala kya butonde ekigambo kyatufuukira ekigambo naye olina okusengejjanga kuba twogera tugeya mere ya tudda ku basajja batwe bakakobe tugeya nti ate omukwano okitegeera kati naye sengejja n'abalala abatambuza ebigambo lekeraawo otambuza ebigambo kuba beerako n'emizi waliwo n'ebituufu nti bituufu nebeerako n'emizi ne mukwano gwo. I'll give it as an example. You're dating someone. Aina mukwano gwe. These people, they are too like this. So ono muntu naja natandika kugamba that a lot of things about the person you are dating. Ati newebuuza ono muntu wabyogeredde kwoli. Yes, what about me? By the way, okay. Nze njagala kugamba abantu abali eyo nga kagato kagenda kutuuka. If you're there omanyi ozunza ebigambo or you pretend to be real by it you're this kind of a person again okudde emabega wa muntu omwogereko omwonoone njagala okujjukiza nti no enensi ekwemalizaamu bwereere ate tebina gye bigenda kukutwala. Wini olaba kyogambye
ebigambo tebigenda vaawo mu nsi mmere ya mwoyo naye feffe ng'abantu tulekeraawo okubeera open ku buli muntu koze okwogera tetugenda kijjawo kyavadde ate natural abawala twogera nze njogera era nze mbeera so surprised ng'ate omusajja ageya kati naabo nabo gyebali nabo kale mu bantu ffenna tugeya naye gwe ng'omuntu buli we weeyabya bagenda kwogerako kati ffe ng'abantu etuba tetwagala batwogereko tuyigoba n'ebintu byaffe eby'omunda kubanze Asha ojja n'oŋŋamba ekyama kyo kiba tekikyali kyama oba okiŋŋambyeko kifuuse kya public okitegedde kati tusirikire ng'ebintu byaffe kasito weeyogerako ekigambo n'ekyama ekisooka kati kikusse anti kati toyagala kwogera you guys mukimanyi nti waliwo obeera mu mbeera wallahi ng'owulira ekintu kikutugamba at least oyagala oyogereko n'omuntu obeera okay me when to in that position by the way indi muntu are going through shit and I find it very difficult of opening up and yet I'm that kind of a person abantu they come to me and then I counsel them when they are going through shit but when they sang I'm the one going through that specific thing sina wakogera naye so nyinza no sanga omuntu maybe social media gatetwogera nnyo nemwogera naye no nga tetwogera nnyo then olumu nogamba oba because it is better to share with someone who's a stranger than someone akumanyi agenda okujajinga oba kwogereko oba ki so it takes me back into yes oba olina okusirika but sometimes when you talk out olina engeri gy'owulira relief but again you have to mind ani gw'ogamba ebizibu just abantu olaba ekizibu kyaffe era okwogera kuno gwe mumwa kitufuukidde ekizibu nze kankoye fine kale kinyuma oba olina by'oyitamu n'obuulirako omuntu naye era osobola okuguma nga tobuulidde muntu okimanyi nti gwakyeteeka munogamba zeera we mbasoogedde na muntu sijja kussa mukwano ojja kussa ate kumpaka munjogera ennyangufu abeeretera okwegeya yenze kankwe bw'oba abantu tebakumanyiiko scenario yino oyinza okubeera ne weebuuza naye abantu bategeera batya ebinkwatako naye nga ggwe weeyogerako gw'ojja n'onyumiza ono gw'ojja n'onyumiza oli bagenda kukugeya okugeyako kya butonde era ekyo tukikirize tetuzakijjawo olaba nti olina mikwano naye era olina gy'ogeya nagyo yes okay ngeya sigambye okugeya si kubi kyeŋŋamba okugeya si kuno twogere negativity era tusobola obeera ne tugeya eyo free okugeya kulinga okwogera if I'm not outside doing something like what obanga wane you don't have friends online like Snapchat this and this inze mbera online nga sikuchatinga olivinga otya obulamu kikyoyisaawo you are my friend kikyoyisaawo example olaba ono nava she's my good friend naye mubuuze tumala bbanga kino tukyogere naye nga katuba tumaze ebbanga kati onyumya nabaki basajja abantu nze nnyumya mukwano nze nnyumya Melissa negeya nnyumya netugeya ono netugeya netuvamu ono netuddamu naye nga tetugeya bibi tetusobola kuddawo tukwogereko bakitugeya nze ngeyamu era sikuta ngeya gwe n'okugeya muli muti kati mmere ya mwoyo toli kabada nowenda era ntisobola nobeera nga banerengera nogeya omusajja nogeya obadde ogeyeza ni tegeera zola agambye tageya kati mu bufunze ebyo nabyo bitabudde nnyo abawala you guys kambabulyo ka scenario kamu nkanyumiza na leero I have my friend Melissa mwana mumumanyi wamaanyi bagendako somewhere ne like ngali ne gayiwe kati gayiwe yalina mukwano gwe bazze naye kati gayi nga ndi crush we bambi kaya negomba ne by then Melissa ajjukira ebiseera ebyo nga tuli bamaanyi nga neraga nga nina anteekamu ku musimbi nga neraga nakati aliko mami mukwano nakaddiwa
mwana gwe gayinga ndiko nnyo kati lumu nalimba meeting oyo gayi wange ampadde kasente ngamba yeza boda yampayo no 10 nangamba genda olinye boda sigenda sobola kutwala ayangamba uba abagaga tebamanyi nnyo boda mwana gwe nga ntuula ka boda nalina mwezange eza change kati 10 yampa nali kwata mu ngalo laba werigwa mu motoka gayo no wadde kati ngono mukwano gwange antuuza nnyo mu maaso n'ono gayi nze nga simanyi sende ngazinonya kati twapangana ngamba nonya kikonze nonya sende za mmeka konze mitwalo 10 bwali bwe 5 ngamba zizino ngatuzunga ngalo tugende no tugeze maklabu agebei buli wamenga gayambubira kati ngamba mukwano gwange bakigayo nambubira nze tambubira siri mukazi we lwakyambubira nga mbiyombera munanga oba kwegomba simanyi kati lumu tugende Masaka mwambiasi gayinga akole gundi lwaki babagulira ebyokunywa lwaki mutuyisanga fe abatayina sente ngamba no ono omukwano gwange wa Facebook yali mukwano gwange wa Facebook netusinkaneeyo bakyala nga tubeera bwetyo nga tuzunga naye nga gayi tanakyatulambu nanjagala nga tugenda twali tugenze jinja kubeera story eyiseeko ne bwabiraba it's okay nga gayi akyatulanga nga bulijjo nkwegomba naye nga nkutya ngamuganze nina omusajja wange ate nze gwe njagala nze nkwagala biki kati twali tugenda sula mu room batusasulidde buli omu room eyiye kati aba balenzi basule bokoli mukwano gwange agenda sula ne bbaawe then nange nsule zekka kati oyo gayi ng'agenda sula ne balina gaze sula zekka sisula na balenzi biki wakiri nsula mu motoka namugamba tikirabika bubi okusula mu motoka wakiri ngenda sula mu room nava gyagenda osulamu nsule mu ntebe konza osula mu ntebe ngenda sula nga njogera ne bbanga muleda it's okay you guys sijja barisaayo lavo yatandikireyo yo gayi okuva eyo bayira bweyo gayi gye nali mbeera ne tutandikiraawo mukwano gwange gwe namulabirako mukwano kye yankola yamulya naye yali nze kale nkisuubira omwana we yalaba ate tuli serious ne gayi yansalako buli kigambo kibi kya ku nsi kuno era kyekyanjawula n'oyo mukwano gwange naye enewe singa kyali kati nga bwenkuzeemu tetwandyawukanye nanditudde nendowooza nengamba naye omusajja ono atabudde biki naye nayawukana ne because of that ekyasinga okunnuma yansibako buli kigambo kibi eri gayi abawalooza boogera birungi oyo ali bwati akola bwati kirabangako gayi nantwala ku musayi nankebeza nangamba naye bano balabika tebakebera bulungi nantwala ku ddwaliro eddala amalwaliro aga nanga naye neriraga eki amugamba ogenda fiira bwerere omwana omuto sisembereza mwana muwala bba wange ne obagowa munfune naye nga Melissa omuwala oyo twali tuludde by the way you guys mikwano gyaffe tugenda ogyesiga tuba tuludde najjo Melissa sigenda keera ku makya nkunyumiriza ekintu kyange ekiri deep nga sikumanyi ngenda keera ku makya nkunyumiza ekintu kyange nga mmanyi Melissa ono we munyumizaako ekintu kyange tagenda kifulumya ana n'omusajja awuliriza ebigambo abaamu olukazikazi era aba basajja bakazi abo omusajja wange namugamba gwe muba mugamba okugana ne mukwano gwange sooka nsabe permission ebyo mutegeka musina surprise birthday mukwano esobola okuggwa n'enkuyisaamu eggaali anti kati abaana bawala waliwo nange kyetwaleseeyo omwana omuwala ye muntu gwokera ku makya n'omulaga bbaawo leero namugamba oboyo boyfriend wange oba biki nakeera ku makya nga buli omu ayina enamba which is okay tewali byokebyamu what are you saying nakulaga nti atayogera nnyo ne boyfriend wo nkugambirawo nti oli mwami wange atudde wali mubuuzeeko vaayo tuula wano abaana abawala beekaza era ne nkubuuza lwaki omutunuulira nnyo omupima ki bw'aba mumpi oyo gwe nkulaze nti wange opima ki ensobi yeeyo gye tukola tusembereza nnyo abawala babba baffe n'alyoka akuswaza n'akwabya nakunkumula n'akuteeka wali alijjukira abaakumanyi nze ekyo ekintu nali nkikozeeko nze omukwano gwange yandaga bbaawe ne mwagala ye yakola ensobi ever done it in my life kati nkimanyi kyekiri nze nalaba gayi nange nankuba ate ngalina sente ate abaana baalaga ogw'omuze gwe mulina jukira yanyumyanga omusajja ampa sente ebyo bannange you guys mulekerawo onyumya abaana b'obuwala yampa essimu y'ebiseera ebyo twali tukyasoma ng'essimu njijeko essimu ye ng'ekuba ebifaananyi ebirungi kati nga njitwala ne nyambuka waggulu ne ntandika okwekubya ebifaananyi era oyo omwala yagenda Canada nkimanyi ajja biraba ne ntandika okwekubya ebifaananyi n'essimu ne nzigyamu ennamba ya bbaawe nengende waka mu hostel ne mukubira mugamba hello mbadde nkubuuzaako naye it's okay nenjijjako kati gayo olw'okuba mukazi we yaŋŋamba nti mwenzi nakitegeera ajja kuddamu akube
Ekigo era naddamu nankubira nangamba huwayo ne mugamba nze biki ne mulima nti nsomera ku Sparkles nsomera ku YMCA nenga nsomera ku Sparkles ne mukazi we kati ajja mu lift yandaba neneekweka tannandaba olwo kati ne ogwaddako omuwala n'antwala ewuwe okubalabako kati ate laba gayi waakomawo era bwe yakomawo n'antunuulira n'agamba ono si ye muwala yankubira n'agamba naye kisoboka n'akwata essimu ageze alabe kati nze namulaba ne ngiteeka mu silent ne ntegeera agenda kukuba okonfaminga oba nti yenze yampeereza message n'agamba njagala kusanga ku Sheraton n'ensiibula omwana ne mugamba kangendeko nawe ndaga bampise gayi ne tugende n'agamba obala ki ne mukazi wange kati ye yalowooza mukazi we yanseetinze ne mugamba mukazi we teyanseetinze nze yakkubira kennyini I love you nkwagala oli kumite n'aŋŋamba nkwagala ne mugamba nkwagala gayi yatya yeewuunya n'aŋŋamba anyway kati naye nga mwenzi kwa kodi nali nzimanyi ayino omuwala yali yanyumya ddabaawe kati nga kyenkola nkimanyi wagenda oli mutendeke maada n'aŋŋamba kale onisude tuddamu kunkubira nze it's okay nga kinayagala kumpa sente nekigenda namukolera buli kakodi omukwano naye Melissa badde tingira emyaka egi ate yanta omuwala n'abitegeera nanvuma yali ayagala nakunjira asiri mukwano byali biwanvu naye ng'omanyi gye kyatandikira omuwala yanyumyanga ku bbaawe era gayi alina ne ssente gyali alina ne kampani y'amaanyi he's rich okitegeera just nsaa kumwogera but he's rich okitegeera kati abawala eyo y'ensobi gye tukola kunyumya ashof mukama akuyambye akubbuludde akuwadde omusajja omugagga omusajja mugabi omusajja akola buli kimu kyoyagala ng'ojjo ŋŋamba nze gw'ogamba abasajja abagagga bambuze nkusinga obulungi nina akabina kali mu bbanga gw'onyumiza ebyo tovudde awo jjo ntutte ewuwo olaba ensobi gye tukola kwemalirayo baana ba buwala omwami wo omulaganga mikwano gyotereka tereka wala mukuume mama tunaabakuuma tutya mukuume eri mikwano gyo kyentegeeza it is possible I've ever done it ate n'abawala babikola scenarios tuziraba nina kenjagala oyisaawe best friend wange yabba omusajja wange bingi biri common by the way kituufu but again njagala gamba omuntu imbe kati kolere ekigwe mujjayigo bakweka abasajja tukusenga wamayogera mukwano gwa mukazi we nalina amabina gali gati wabula mukula well nze njagala gambamu abantu abali eyo abali mu love in a relationship normalize okwewala ba third parties mu relationships zaabwe nti nina bba wange ngambe naaba naye jogala ku bba wange ebyo nze mbera mu relationship it is only me and my man abasigadde mwena mulabira from afar nkwagadde okitegeera mbwe waba tasobola to reach me asobola okubira my friend like to reach me bro bagenda kubbako omusajja ng'olaba abawala tulina ensobi omuzingiriitu gwange gye nali nagukweka nga mugumanyi bifaananyi beera mu ka relationship naye banzibyeko abasajja bakyala nga kali private asha gwe kizibu ate learn to keep your relationships private mulekera ogamba I'm dating so and so abantu abalina bad hearts gye bali bagenda by the way okuloga omuntu it's not all about ogenda musabo just know omuntu okumugamba nti ng'omugamba bawange ye gundi era bino byankolera just omutima gw'omubi you're going to get like misfortunes ogenda kola nga ka relationship ko nga kakona nga kakona ogenda okola nga bakukyaye oba mutansikuna misunderstandings antu balina bagamba maaso mabi relationship kiringa ne business bw'obanga olina byogenda otandika sooka osirike balabe ebirabe kati nze nina ekintu kye nayogerako omutima ninga nekinaabawera sente zampita mu ngalo ndowooza owuli ng'ate nnyingi olina okusirikako kinamaze olaba by the way kinamaze olaba mu nsobi
mwe tuyigira sometimes nze mu nsobi zange nsooka ne ntula ne ngamba okay wano nakozeeyo ntya wabi bwemba nayogedde nnyo ngenda kendeeza ku omumwa guno ng'osabanga Katonda ekintu nga tonaba kiteeka like if you've not yet actualized your plan toyogera kola ebintu byo in your side yes osirike then abantu balabulabi like results zo zibeere nga zezoogera because bano abantu betugamba sometimes batuwishinga bad omuntu nakola ekintu ate ffenna tukimanyi nti no abaganda bagamba ky'otanaba kulya tokyesunga so oba tonaba ku actualizing your plan there is no need okuba ng'oyogera ku nsonga eri gye twayogeddeko nti abawala oba abaana ab'obuwala lwaki anyway Melissa ayina engeri gyakyogeddemu nti obwongo nakyo kintu kikulu nnyo tusobola okirowoozaako ku bwongo naye abaana abawala ofuna oti access ofuna oti amaanyi nenkeera ku makya nenoonya ennamba ya bba wa Melissa nemukubira kale kisoboka nti Melissa essimu ze teziriiko afunye buzibu anti ono ensobi gwe gye yakola kunyumya bbaawe bawange ayina kampani mwezi bawange ayina sente ate bawange mwenzi oyogola bakafumisa ekikigwe kati waliwo n'esitole gye banyumizaako eyo omwana ow'obuwala yanyumiza munne n'amugamba olaba oyo gayi ayina sente ekitone ennyo ky'abampadde ampaka kadde nga bagenda mu bbaala ng'omuwala mwenyini musajja tatamira ng'atamira avaako ng'amugamba bebi omanyi genda ewaka ngende agenda leero ewuwo then tujja labagana enkya bano basigala ku tebo n'atabifaako nnyo n'agamba owaayi kankole ki kasita mukwano gwawe teyabifaako nnyo mukwano bwe baatamira bagenda bombi katimbu nga ye mind y'ono omuwala agenze ne gayi wa munne amanyi gayi ono ngeri gyamunyumyamu nti awo agaba nnyo ssente naye agenda kola ki agenda zimuwa ng'atuuka mukwano baamuliira amabanja nga tasobola nakinyumya nga bwe nagamba mbanaye gayi yandiridde amabanja teyansasudde yamugamba nze simanyi nakumanya lwaki nebase naawe olunaku olwaleero simanyi nabadde ntamidde namwekyangirako naye ng'ono agenza amanyi nti agenda kukola ki kufuna ssente so ate ekirala ekyawukanyiza abawala ennaku zino okukula oba kiba omuntu okula emyaka yes aging batya nti emikwano gye wabanga najjo wano mu 21 up to 25 otuuka 26 n'okwambuka ng'olaba tegikyali mikwano gyo ng'olaba ebyo tokyabiyitamu okitegeera ng'omuvinze ku stage eyo step eddako ng'olaba bano tebakyakujamu okitegeera noga omanyi bano abantu kambeesaleko teguba mutima mubi beesalako naye waliyo ebintu ebikwawula n'emikwano bitya kati ng'obufumbo Asha w'ofumbirwanga mami wange oli mufumbo naye bw'ofumbirwanga waliyo abantu bojja okuta nga si mbubi oba bakitutte batya but you're protecting a family gy'otandise kati nga mukwano gwaffe Maria okuva bwe yafumbirwa kati tukyamunoonya biri bye twamunoonyanga kale akakasimu kange kanzigireko kali mu bbaga